Kati kano ka revolutionals bokka ba revolutionals musembere then ba politician musoke mu debbali revolution ki njagala o celebrating ku sente ku milioni 10 ezabbiddwa you have to celebrate lwaki nkugamba nti olina celebration nzize nga mbasomesa ekintu kye bayita fake democracy oba fake system naye bagamba nti characteristics za fake system esooka mubeeramu bribery kugulirira ababakopoozinga number 2 oba okuwa abantu population sente ababeera tebakoze ekiti bakwataganye na ndowooza yo bawa sente number 2 intimidate them okitegere ekintu ekyo batiise into submission then number 3 batte system bwete weekulezo characteristics za system ebintu bino bibadde nga bibeerawo nga weebiri mu system already bibadde nga weebiri si bipya nti beewadde sente si kipya we baali bayisa age limit beewa sente we baali bayisa term limit beewa sente we baali bali kusimanyi byolwali lutalo lwaki olwatogikwata kaawo era bayisa sente waliwo ne sente awe mabegaze beegabira ebintu bino mu system bibaddemu okitegera ne that is how Museveni we yazimba system kati ensonga lwaki ebintu bino kati bivayo ne bijja mu public nabagamba tuli mu revolution kabeera kasengejja akasengejje enkenku ne kazijja mu bali kubanga ekintu kye tulwanirira bakita New Uganda corrupt free Uganda gye tulwanirira kati abantu bano abadde ba operating in a fake system kye bakola akasengejja kano kabakwata ne kabazze bali mwe bannansi ne mbalaba such that you make a decision kye kino kye nabagamba nti revolution tebagitegeere wabule kuwa stage kati tusemberera kalulu webuze lwaki stage eno eguddewo nga tusemberera kalulu such that you make no mistake ngogenda okulonda already kati abali fake mbalabi banji nya abali mu parliament awo abagala okukola ki okomawo banji era sente zo bazikutte bagenda zikozesa mu campaigning then bayambeko Museveni okuyisawo ebibye court martial deo then bayisiza ne coffee bill bino bikola ki bi impacting muntu wa bulijjo ensonga lwaki nakugamba nti revolution eno esooka neeyita mu foreign policy zino zinyiga omuntu then we zinyiga omuntu ono ye Museveni aba alina kunyiga muntu wa wansi kati waleeta sente ng'omuntu wa wansi obeera already ng'oli into submission okitegeera nga akunyiza ekimala kati bano bagenda kujja ne sente mbu bagulirire babawe busabuni babawe busoda babawe nga abatanywanga ku soda babagulire bagenda bakola ebintu ebyekisiru bingi nnyo mu ezo sente such that basika emitima gyammwe mukole ki bacorrupting emitima gyabwe mubaze mu parliament kino kyogenda okukola mu Uganda ndaga muntu gikubeko enfuufu kubanga revolution emaze okubikula amaaso neekulaga nti system nfu ekyennyanja kivunda mutwe ne wona aleekaana nti babbye sente mu parliament wallahi mbalayirya tebalina kye bagenda kukyusa wadde sente ezo zikwata okuzizzaayo tebagenda zizzaayo that is how the system operates mugenda kuwulira nti judiciary bagiwadde sente bafulumiza sente mwe bagenda bayigiriza simanyi bilioni 184 bagenda bayigiriza kukozesa bupiira ng'eddwalire mulago baali wadde bilioni 18 okitegeera baali wadde 18 kati waliwo ne yazze already babagobye mu katale ka America babakubye tariffs ate akugama muno betaaga bilioni 4 simanyi okutwala ebintu mu katale ka America that is total nonsense bino ebintu ebito bibadde bitambula mu system okitegeera wabula tugivunziza system ensonga lwaki bino bikola ki obiraba me I expect a revolution to be celebrating kuba kakati tutegedde enkwezenge zetagenda kuyingira nazo mu New Uganda okitegeddde ekintu kino then kakati gobeera okaabira ki mu Uganda that is how a revolution is bwete wegenda okukola nabagamba ono omusajja twali tetusobola muwangula nga tukutte ku foreign policies lwaki mu system ali strong akola kyayagala asobola okukozesa sente asobola okukozesa intimidation asobola okutta segirinya aliliddawa yamujjawo kati njagala Museveni ajja akwate Donald Trump amukube sasa olw'okugyawo sente z'ebisiyaga kala gyamusibe njagala akwate UK Parliament olw'oku-inviting His Excellency Kyagulanyi agende ne ku BBC amugobeyo tasobola naye bino byonna byetukola biweakeninga Museveni kati gwe Munnayuganda kiki ogenda okukola nkugambye olina okubeera n'ekintu kye bayita resilience gyeteeke mu mutima gwo ogambe nti wadde sente zize I'm not going to be corrupted ogambe wadde fiyeze sigenda kutya oba kufa oba sigenda kukitya okitegera kyekigenda okuyambisa okukola kikuno wabula yo revolution ekuwa signals kulaga nti babano babadde ba operatinga bwe bati so ejjayo buli kikyamu ekibadde kikolebwa mu system n'ekireeta kungu n'ekiteeka mu maaso go gwe munnansi okole choice ey'amagezi nakugambye ebintu bino byonna bitulidinga kukola kikukwekalakaasa okitegedde ekintu ekyo birina okumaliriza ebintu bino nkugambye ebitwakwekalakaasa lwaki kuba tulina fight bbiri esooka democracy na human rights senga ebyemirembe bigaana tulina okugyawo system eno nampaka kibuli
kyonna ekijja tugenda kukozesa kibuli okugijjawo system eno kati ebyo byerigezaako kulaga kati gwe munnayuganda gatisi ogenda zijjawa okuddamu okulondowa NRM into power ogenda mulondera ogenda kuddamu kumulonda ki bibyo mubirabye abaka ba NRM bazeegabanyiza naye amalwaliro gafaanana gatya okitegeera amalwaliro gafaanana gatya ebyo then mu system muno mwennyini Museveni akuteekamu bambega ababe mu parliament omulimu aba NUP oba ba people power oba opposition ziri endala nga baaki ba Museveni nabagambe Museveni badde atufugira mu fake system y'ensonga lwaki inze shama sikkiriziganya na alliance na kibiina bibye tusanzeewo bajje ku lwabwe teri ebyo muno simanyi ono wasimba fete tusimba o simanyi omwomu ku buli kifo nedda baba tugenda kuyingira akalulu ako nga we tuli either with us or not with us bonna babbi kati bayinza okubanga bafunyeeko ensonyi olw'okubanga twafuna revolutionary party ebalabisa okitegeera that is it era kikyo nabagamba nti lolo ya national unity platform yanjawulo nnyo ku political parties endala olw'ensonga yo eyina omulimu gwayo ogulina okukolebwa mu parliament okulabisa era kyeri mu kukola kati osanga abantu nga bagamba omulimu gw'omubaka kukolera amateeka simanyi kukola ki national unity platform as a revolutionary party ebeera ne roleegi kulabisa kyeri mu kukola omulimu egukoze bulungi nenebaza nnyo honorable Muwanga Kivumbi statement z'okoze respect yenna ajemedde amateeka gaffe tugenda mu constituency yetu musimbeko omuntu ekyo kyenjagala then kino kigenda nakutuyambako ku baana bajja batoyogerezaako nga baagala alliance naffe tubagambe nti ffe tuli mu kintu kye bayita kwera tetusobola kwera nga mwe mutuwegasseeko kati nabo beere mu saidi zaabwe naffe twere ku saidi zaffe then tukole ki tufune Uganda gye twagala okuzimba that is the way it is Dedi kirala kyakola so ebyo munada mu lamentation niwe munakola ki kyetwetaaga just manya kubalabisa nti ono yalidde ense balabe kuba baba NRM bonna babbi kakati gwe muna Uganda agenda okumala akaluluko n'ebiseera by'ombolondo wa NRM system wete wegenda okubeera for the 40 years webitu webigenda okubeera Elias Lukwago obutakola myala ali mu system already byonna bipange tebalina kukolerera banna Uganda okitegere ekintu ekyo toloza nti Elias Lukwago mbwawe byakugaba muze sina manyi tasobola kikola asobola okera ku machana agamba banna Uganda emyala gikolebwe ku mpaka government yesobola okubawinga damu naye olwokubanga ne Elias Lukwago is part of the problem yensonga lwaki takola ki takola beni ajja kudda kugamba enze government yeyangirira ne sitakola ku bwa Lord Mayor FDC okuba nti ebadde tedabisa bali part of the problem babazimbira mu system this is national unity platform yekola ebipya lwaki revolution yaffe yatandika mu 2021 kati yensonga lwaki erimwe ku exposing ebyo nabo bennyini batandise okufuna mu kafansonyi nenga nabo babadde mu bubbi mwe bali mu scandals bazibaddemu njagala mujjukire bya COVID-19 sente tebazitwala nga national unity platform ezizizaayo so bana Uganda tubanya revolution engeri gyetambulamu don't get scared don't get pissed mbubabye milioni 10 mumanyi sente ze bakatubbaabo muzimanyi kicha tulina okukola we have to end this madness once and for all kwatandaga muntu yo gikubeko enfuufu era wobo osimbule wakankusaba osaba essala ogambe ai Katonda wange nkoma wano nga Uganda ekyuse oba nyenda magombe kweli ebibiri kuba tugenda kufana kuona n'abantu bano bayina okudda bagenda kudda and time it is very soon tebakyawoza mezi 5 nga bakomyewo tegikyawera okitegera nkugambe mwezi gw'omwenda tugenda kubeera nabo lubona mu constituency kati kabalete kwezo sente ze bakubyeko ezeddwaliro ezirina okukola enguudo bakuwe naawe osiriwale omwongera akalulu omuzeeyo then ntegere nti mwe banna Uganda muli basiru n'emyaka gyange gye mmaze kuneenena nga nsomesa foreign policies gyonna gitumenyedde bwereere okitegera akomewo kwezo sente ze bakubyeko ezeddwaliro zibadde zina okuteeka panado mu ddwaliro waliwo eyafudde nga tafunye panado naye nga ono yezizise milioni 10 beegabanyiza bilioni 5 zebeegabanyiza abatumbaavu abo okitegeera ekintu ekyo kati akomewo akuweeko then gwomuwa akalulu addeyo era babbe bilioni 5 gwe nga yakuwadde emitwalo egi ebiri wano Museveni bwate wabadde atufuga just wake up and open your eyes nakugamba mindset reset is a true liberation yowetaaga kasito okyusa obwongo bwo ate obwongo bwe buba bukyuse fuba nnyo okulaba nti okyusa abalala obwongo nga 10 fenna we tunakyuka obwongo ne tutunulya ebintu mu direction yemu ono abeera awedde so temukaabira ssente bano beesimidde entaana yaabwe ekyo kye bayita revolution ezo cries eziriwo crocodile tears z'aba politician not us the revolutioners fe tugamba awo we tulaga ebyo bye twayagala era bitambula nga bye twabibala respect my people them